ekyanamiriza aba family yagamba mwokya cremation to be cremated nasoleka cremation ngamba kati kakola kati awo cremation eggwanga waliwo wano gundi gye twalaga emboozi ey'omuyindi gwe bakuba amasasi oyo gwe twalaga ne bamwokya abayindi kale other cultures bakikola but abayindi be basinga okubeera common tebaziika bakwokya ne bajjamu evvu nammwe abalaba obugundi obwo obusopo obwo baba Filipino oba buki bwetera olaba bookya biyindi bookya evvu abamu baliteeka ensaano eyo evudde mu muntu baliteeka bajjowa ku mazzi n'egenda abamu bagiteeka nga mu butiini ne bateeka mu maka gaabwe ne babeera nga basobola okusabiranga nga jjajja bamukusongerako so Shaka Ssali being a born Ugandan okuba nti yazaalibwa mu Uganda era nga yali amanyikiddwa nga Chiga Kid mwana weeyo Kabaale musajja mu Kikiga yafa ennaku z'omwezi 25 omwezi ogwo oguwedde ogwa March abantu balowooza ajja kudda munnanga ewaabwe baziika oleeta omuntu n'aziika nekijja ne kibeera wali abaana n'abazzukulu ne bagendanga ne bakirimangako ne basabira ku muntu waabwe yagamba tadda Uganda Kampala apaana era bw'atyo olunaku olwali ennaku z'omwezi nga 9 okusinziira ku kiraamo kye agenda kuba ayokyebwa his remains are going to be burnt into ashes bw'atyo kulwokubanga anyway reasons ayina ensonga ze mu America gy'abadde ebbanga ddene era agenda kuba ayokyebwa mu kifo ekimanyikiddwa nga Alexandria Virginia mu United States of America Kampala bajja baleetera ku vvu bayinza n'obutabaleetera kuba ndabyeko story awo nga sister we agamba bali organizing memorial service I think the sister is there ali communicating ne yali former Prime Minister Rukana Rugunda basobola okulanga bakolayo memorial service n'abeeno kigwe naye bambi nga omanyi African societies anyway Uganda to be specific family eri bagamba kino tebakirabanga emyaka gye bakulidde omwana kye yasalawo tebakirabangako bw'ati asaanewo abengeyabula nga tusaladde okulaba ekijja kye era omaliriza osaanyeewo byonna lwakuba kipya kipyamuko but nze nange ndi musiru I swear Simon like you remember ebiseera ebyo ebya COVID we balinga bagambira nti omuntu abantu balikuwayo ebyapa by'amaka gaabwe okurescuinga body z'abantu baabwe oba z'abazadde nengamba nze Katonda nampa chance kuba abantu abamu bafa nga tafunyeyo chance erowooza nampa chance nemberamu obwongo nengenda mu ddwaliro anda nemberayo ebbanga eddene nga ndabira ddala wayinza okutabeerawo chance zinungi egy'okuwona nze ogwanga mugutwala abaana bange ne basigaza amaka kati omulambo bakozesa eki kakiringanga ne wano mu baddugavu omanyi nti ebintu ebisinga okututawaanya tunaawuza binaawuze n'obanga oliawo kitange yafa ne waba wagenda amusimbako eddagala oba oliawo kitawe yeebaka ebyo najja tanakukutawaanya okitegeera naye kati bamwokya ne watabaawo amusiikuula mmemme gy'ali olaba ng'ebyo n'atasiikula abantu mmemme because Simon tuwuliddeko nze esente entono nnyo ze mpuliddeko ze batambuliza omulambo okuddaano zibeera nga mu bukadde 10 okitegedde family yonna etuuka bejjeko n'obuziinaziina obwana bwange busigale enjala busigale nga tebusobola nagenda ku ssomero kokola nze mundekangayo lwakuba twakimanyiira naye kimanya abazungu kyobola nti abazungu baselebrating obulamu mu bulamu so that time kyova nti omuzungu alina n'obudde obukwata jjajjaawe n'amutwala mu bakadde n'amuleka eyo kubanga akkiriza nti kati ke kaseera ako kati ffe ekitutawaanya abaddugavu nti at 60 omuntu akyanoonya future oba otegeera kakati omuntu oyo atukane mu kufeera ng'akyalinayo future osa abaana akalisa n'ofa kati era n'okyayagala future n'owana amateeka bakuzimbeko ennyumba kubanga ennyumba kabonero ka future tisaagala enkube bannange omuntu we yafa ntegedde bulungi abaddugavu ebizibu tukyalina naye singa naffe tubadde tufa nga tufulidde nga tumaliriza byonna twandyokeddwa n'olaba abantu ne baziika omuntu anyway biyinza kuba biri culture but I think tugende nga tubiragayamuko ne baziika katugambe nga kino kyekijja kyaffe then ne mugula ewala ne mujja ate ne mutwala obuwanga bw'abaafa edda ne muzungatana nabo mubaliki
walabako ko ebijja bye bajjawo nga basengula ebijja kati bali batunduza oli yatunda ettaka nga tagambye banne bagenda okujjenkera nga babajjeewo abaana ne bajja nduza kwaliwo bamama bataata waabwe ne badda ku kijja kya taata naye taata waffe nenga yafadda because you see nde simanyi anyway nga ebiwundu bizze wali ojjukira wali we mufi get fresh again nga mulinyanga kati babbye taata. Some have even passed on a long time ago. Sima anyway, buno buwaka waffe. Nga cemeteries ezo, then waluka ogikanga akafa. We're even doing exams. She was in senior 4 and senior 6. Yagwa mazzi nafa. Ninga ka obaka warabu bakazika mu cemetery. Because